Yes bannaffe tukyagenda mu maaso tukyatunuulira obusukkulumu tutunuulira amaanyi go ag'obuntu era tugamba nti munnange obusukkulumu bw'obusobozi bwo eyo y'ensonga jjo twagamba tutya lulu lwe twasemba ne tugamba nti buli lw'ozuula okuyitibwakwo n'okuwa abalala ensi ekuzuula bw'ekuzuula nti okuyitibwakwo bw'okizuula nti okuyitibwakwo kuyimba gutandika okuyimba ennyimba ezikwata ku balala teweetaaga kukola bingi bo bennyini bajja kunoonya olw'ekitone kyo anti bawulidde wano omusajja atukuba hiiti emu bweti etugamba oyo yaani bannange zayimba tezinkolera bannange kiriwo ekiti bannange yaaliwa bagenda bw'ategeka ekivvulu awo nga ffenna tuyiika tugende mu maaso ekintu ky'onoonya kiri awo wennyini w'oli tokiraba kubanga amaaso go n'okwagala kwo ate bitunudde walala obusobozi bwonna bwe weetaaga okuba ekyo kyennyini ky'oyagala okubeera obulina munda mu ggwe okusobola okubeera byonna bye twagala mu nsi kubanga munnange kubanga kusima ttaka ng'oyagala kusanga mazzi singa sitadde maanyi ku ebyo byonna byenkola okusobola okutuuka wano mpandiike n'ekitabo osanga naali badde ate ndi mu kukozesebwa naye nkimanyi nti singa nteeka amaanyi ku ekyo kyendi n'abali mu nsi eziri ewala ate bayinza okujja nga bannoonya olw'ekyo kye nazuula n'olw'ekyo tusaanye okumanya nti ebiseera ebiyitibwa eby'omu maaso bikwatiddwa munda mu ffe ekirabo kyo kirinza okikozese naye ate obudde obusinga obumalidde ku mirimu gye bakukozesa oli ku mirimu gy'abalala oteekwa okumanya nti gye bakukozesa eyo si wawo era oluvannyuma lw'okukola ebyayo ate oteekwa okugenda okola ebibyo ako nno kakulu eyo ndooza mwebuuza nti tokubye nnyo oba ninnye mu kifuba nkale bw'oba okozesebwa ng'okola okuva ku makya okutuusiza ddala akawungeezi kitegeeza nti ate olina okufuna ebiseera okuva akawungeezi okukola ebibyo ebyo ebibyo ate bye biri kuyamba okubeerawo mu maaso nga bino eby'abandi bimaze okuggwaawo okoze ebbanga lyonna ery'obulamu bwo mu kampuni eyo oba mu kitongole ekyo oweereza naye tozuulanga era tofuukanga ekyo ky'oyagala n'olwekyo singa abantu bazuula ensigo zaabwe bajja kufuuka emiti mu nsi eno singa osimba ensigo y'omuyembe mu ttaka ejja kufuuka omuti emala ereeta ebibala naye tejja kuzaaza bibala ebyo w'oli bw'oba obyagala genda eri omuti ekitegeeza nti bw'ozuula ekirabo kyo abantu bangi bajja gy'oli okukinona era oluvannyuma lw'okusiima bakuwa ky'oyagala abantu abajja gy'oli baba tebaagala ggwe wabula baagala biri ebirabo ebikuliko tweyongereyo mu maaso bw'ozuula ekirabo kyo abantu bangi bajja gy'oli okukinona n'oluvannyuma lw'okusiima bakuwa ky'oyagala abantu abajja gy'oli baba tebaagala ggwe wabula baagala ebibala ebikuliko byo bye banona ebibala ebikuliko ekikyagaanyiza abantu okujja gy'oli kubanga tebalina bibala bye bakulabako kyekibagaanye ebibala tebabikulabako babinoonya babitunuulira tebabiraba biriwa zuulayo ekintu kimu okiteekemu amaanyi go gonna
era weeweeyo mu ekyo okikuze okigabira abantu ojja kulaba ng'abantu bajja gy'oli. Okusomooza okuliwo mu kaseera kano owambagatanyiza by'okola n'obulwako ne kyeweekakasa. Buli kimu okikola, okola kino n'okola kiri n'okola kiri na kino gy'oli n'eno gy'oli, obuzeeko kyeweekakasa. Gwe wali osanzeeyo omuti gw'emiyembe ate ogubala ebifenensi. Naawe baako ekintu kimu bwe kiti kyeweekwata okikakase okutuusa lwe kinaakutuusa eri bali abakyetaaga. Tuga nti zuula ekirabo kyo, kubanga amaanyi go gonna geekwese mu kirabo ekyo. Si buli kyokola kati nti kirabo kyo. Ate goyinza okulaba nga kitambula n'oga nti ndooza weewano. Bw'obanga kyokola kati okikoowa mangu nnyo, manya nti tonnazuula kuyitibwakwo. Kubanga omuntu ali mu kuyitibwa kwe, ne bw'omwogerera n'omulwanyisa n'omunyiiza oba n'omukuba ekigwo, si kyangu kulekayo ekyo kyakola, kubanga kiba kimunyumira. Okugeza omusomesa waffe omu Ssettendekero yatutegeeza nti ne bw'atwalibwa ewala ennyo n'asomesa naye n'atasasulwa, tanyiiga, kubanga kyakola ekyokusomesa kimusanyusa, ate era kwe kuyitibwa kwe. Era olw'okuba kimunyumira, yeesanga asisinkanye abantu bangi abamusembereza ate emikisa eminene n'okusinga ensimbi ze yandisasuddwa. N'olwekyo bw'ozuula ekirabo kyo ofuuka omuddu, seeri abalala wabula omuddu ow'okuyitibwakwo. Weewaayo eri ekirabo kyo n'omutima gwo gwonna n'obwagazi bwo bwonna. Olw'okwagala ekyo kyokola, weesanga ng'okuzuukuka okusooka abalala, era nga gwasembayo okuyingira obuliri. Okoowa, yes, kyokka olwawo okuwulira obukoowu. Tofuna tulo, era olwawo okulumwa enjala, ng'olumanya ky'oliko kyekyo kyennyini. Otandika okukola abalala bye balowooza nti bizibu. Ofuna obulumi, kyokka ate osigala ogenda mu maaso. Bayinza okugezaako okumalamu amaanyi, naye byonna akaseera ako oba tokyabiwulira. Kakati munnange tweyongerayo mu maaso. Tugamba tutya olwaleero? Olwaleero tugamba tutya nti twala ekyokulabirako eky'abagoba ab'ebidduka ebisaabaza abantu wano ewaffe. Tewazaalibwa kuvuga buvuzi takisi, kuvuga buvuzi piki, kuvuga buvuzi mmotoka, wabula ate oyamba abalala okutuuka obulungi gye balaga era mu ssanyu. Okiwulira? Singa abagoba bano abaddereeva bano bamanyi amaanyi, singa abagoba bano amaanyi bagateeka ku ekyo ekyokufuba okulaba nti batusaabaza ne batutuusa mu ssanyu, ate baalifunye nnyo mu mulimu guno okusinga ate okukola okunoonya obunoonya ssente. Bwe badda mu maaso, bwe badda emabega, maama ogenda, maama tujjira, wandigize oti, okugiranga n'okubayiwa babayiye, kuba bo banoonya ki? Ssente. N'olwekyo bandibadde bafuna nnyo mu mulimu guno okusinga okukola okunoonya obunoonya ssente. Bangi ku bo mbalabye nga tebazimba mulimu ogwo gwe balimu ogwa takisi, banoonyaamu bunoonya ya leero. Okuyitibwako kusukkulumya nnyo mu bantu abalala, ate ne kukuweesa ekitiibwa. Etugamba tutya nti obusukkulumu buzaalibwa. Obumanyifu bwo n'obungi bw'abakugoberera abakukkiririzaamu be babuleeta.
obumanyifu bwo buva ku mugaso gw'olina eri abalala. Ojja kubeera mumanyifu singa olina omugaso eri abalala, bajja kutegeera. Omugaso gwo guleetebwa omuwendo ogukulimu, value. Omuwendo gwo gufunibwa oluvannyuma lw'okukuguka ennyo, okugukolako ennyo, n'ogira naawe ne weetereza, naawe n'oyongera mu ku bitabo, n'okola bw'oti, omuwendo gwo nga gulinnya. Okwekolako okwo kwonna ate kuva ku kuzuula ekikwawula ku balala, kye tuyita uniqueness. Ate ekikwawula ku balala kiva mu kuyitibwakwo oba ekirabo Allah kye yakuwa. Ate ng'ekirabo ekyo kiva wa Allah eyakutonda. Olunaku olw'eggulo twabadde tutunuulira ensibuko y'obusukkulumu, ne tugaa nti obusukkulumu buzaalibwa obumanyifu bwo n'obungi bw'abakugoberera era abakukkiririzaamu. Ekyo kye tuyita influence. Obumanyifu bwo ate buva mu mugaso gw'olina eri abalala, significance. Ne tugaa nti omugaso gwe eri abalala ate guleetebwa omuwendo ogukulimu, egye tuyita value ekulimu. Ate gwe omuwendo ogwo ogukulimu gufunibwa oluvannyuma lw'okugukolako ennyo, refinement. Kati ate okwekolako okwo kuva mu kuzuula ekikwawula ku balala, uniqueness. Ate ekikwawula ku balala kiva mu kuyitibwako oba ekirabo Allah kye yakuwa, eyo ye gift. Ate ekirabo ekyo okukitegeera obulungi kiva eri Katonda wo. N'olwekyo omuntu yenna ayagala okusukkuluma ku balala ateekwa okudda eri Katonda we, amusobozesa okuzuula ekirabo kye yamuwa, era nga kino kye kimwawula ku bantu abalala. Bw'omala okukizuula ekirabo kye yakuwa, olina okukikolako ennyo, refinement. Kubanga newankubadde ekitone Katonda akigabira bwereere, yes, naye amaanyi n'obumanyi ebitambuza ekitone bakolerera bikolerere. Oluvannyuma lw'okukola ennyo oba okutendekebwa ennyo, ensi etandika okukulabamu omuwendo, era wano etandika okukutwala ng'ekyomugaso eri abantu abalala. Katukomaawo olwaleero.